Nate point eno insha Allah ndagala gende eri abaami nti ebiseera ebisinga abaami abamu beteeka nnyo mu mawaqi'i tuhuma kubanga Sheikh Nadawe ebiseera ebisinga mu butuufu omukyala nabo tubasaasire bambi ng'abantu tubasaasire nti waliwo abasajja ebika by'abasajja abamu Sheikh nga beteeka nnyo mu mawaqi'i tuhuma ebifaanaganako bwe bityo nga bo bennyini bye bakola bifiirako banna okubalowoolereza omusajja byakola kugamba bye bamusanga abantu bawangala nabo kugamba nga yo obudde obusinga kubanga bawangala mu mbeera efaanaganako bwetyo abantu b'empangala nabaate anga Sheikh Nadawe ebiseera ebisinga oyagalaganga abeera ne bumaama ne obuntuntu Sheikh saa 8 ez'ekiro messages ze mwebase Sheikh messages ze yalaavu yagundi embeera efaanaganako bwetyo sajja nangugumukana nayimuka agenda kusema oba oluusi akasimu kaze ngaako yalimba mukyala we talina mukazi akasimu ne kajja n'awuuna buwuunyi mu mbeera efaanaganako bwetyo n'awuuna buwuunyi kugamba nga tayogera tubirabyeko bingi bye Sheikh Nadawe embawo zitwaleyo ku site omwami ng'awuluguma omulala enamba yasevinga mu wakasasi esimu ekubye eriko owakasasi